Bwetweyongerayo n'amalindirire amalala nga Dr. Kizza Besigye akyawera ennemba n'emisango mingi omuli ogw'okulyamu ensi olukwe. Olunaku olwaleero bannakibiina kya FDC bongedde okuwuuba olubu lw'ekigere ku kkomera Luzira okusobola okumubuuzaako. Ebisingawo ku mboozi eno omusasi waffe Kabituwe. Bannakibiina kya FDC n'abawagizi ba Dr. Kizza Besigye olunaku olwaleero babukeerezza nkokola ku kkomera Luzira okulaba ku Dr. Kizza Besigye embeera gy'alimu ng'onaawera ennemba n'emisango egy'okulya mu nsi olukwe. Bano bavudde mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo okugeza Mbarara, Mpigi ne Mubende. Mubazze mwe mubadde Norbert Mao, Pastor Ngabo, Ken Luchams the Man ne yali yeesimbyewo ku kuvuganya ku bukulembeze bw'eggwanga Eighton Joseph Mabirizi. Iyo omukulembeze w'ekibiina kya Conservative Party Ken Luchams ategeezezza nga Besigye bwe bamulanga obwemage era ng'onaawadde banna FDC amagezi obutalonda muntu agenda kukiikirira ludda luvuganya gavumenti mu paalamenti nga Besigye tannateebwa. Dr. Kizza Besigye gwe babalanga obwemage okumusiba awatali nsonga. Mu mateeka Dr. Kizza Besigye tebalina na musango gwe bayinza kumentioninga ku preliminary level. Nolwekyo kyenjagala okusaba kiri kimu oba bibiri. Opposition side ate ng'ekulemberwa FDC Dr. Kizza Besigye mwava kibadde bwe kibanga kisoboka yandibadde tegenda mu maaso na kulonda leader opposition nga Dr. Kizza Besigye sibanaba kumusumulula. Ate ye Pastor Happy Ngabo ng'onaayogeddeko ne Dr. Kizza Besigye agambye nga bwamutegeezezza nti ali mu mbeera nnungi ddala e Luzira okusinga emmoloto gye yali atwaliddwa era nga talina kutya kwonna kubanga eky'okumusiba yali akisuubira. Njagala kakasa buli munnayuganda nti Dokita waali tali bubi, ali bulungi. Agamba nti byonna ebyali ebibi byali eri gye yasookera emmoroto. Abantu abavudde mu bitundu by'eggwanga ebirala okujja okulaba ku Besigye mu kkomera bagambye bwe bati ku nsonga ye ey'okubeera mu busibe. Talina musango abonaabona nga Yesu bwe yabonyaabonyezebwa. Tuva kulaba kano Dr. Kizza Besigye nga Conservative Party tuli bennyamivu olw'embeera gy'alimu naye tusaba ateebwe kubanga alina emirembe gye. Nnumiddwa nnyo era nkabye n'amaziga nga nkute mu ngalo za Dr. Besigye. Gye tulimu President engeri gy'atutwalamu President Museveni si nnungi, tetuli basanyufu. Yonna gye ntambula eggwanga liri mu maziga likaaba obwavu, embeera si nnungi. Tugenda kukola tutya ffe nkabira bwereere. Besigye yatwalibwa e Luzira Sabbiiti ewedde ng'ennaku z'omwezi 17 ku misango egyekuusa kwerayiza yekka ng'omukulembeze w'eggwanga Uganda n'okulya mu nsi olukwe. Eri ni kusakiddwa Siraaje Kiberu ku Kingdom TV amalindirire.